as we celebrate democracy, I want to take a moment to acknowledge a special guest who traveled all the way from Kenya to join us during this historic occasion. The former Deputy President of Kenya, Rigathi, is a man of great integrity and vision, has graced us with his presence. However, I must address a troubling matter. Recent reports from Uganda highlight an alarming trend: disappearances and abductions targeting the youth. Let me be clear, no government should ever silence its youth or subject them to fear and oppression. This is not leadership. The world is watching. The youth of Uganda deserve peace, freedom, and a government that listens to them. You are the change makers, the dreamers who will shape the future of your country. Today, as we celebrate democracy, I want to take a moment to acknowledge a special guest who traveled all the way from Kenya to join us during this historic occasion. The former Deputy President of Kenya, Rigathi, is a man of great integrity and vision, has graced us with his presence. However, I must address a troubling matter. Recent reports from Uganda highlight an alarming trend: disappearances and abductions targeting the youth. Let me be clear, no government should ever silence its youth or subject them to fear and oppression. This is not leadership. The world is watching. The youth of Uganda deserve peace, freedom, and a government that listens to them. You are the change makers, the dreamers who will shape the future of your country. Koti y'amakananga omulongo 2 Sala Mama Shanta. Temwerabira abalina ebizibu ebyenjawulo n'abaagala basale mujje ku Shanta Beauties World wakaliga mu katale k'abaveterandi. Nyongera okubajjukiza bannange nti ku UBC ku mulimu w'enkolera tetugaba basale era tetukolerawo ku bizibu bya njawulo. Abalina ebizibu ebyenjawulo abeetaaga obujjanjabi, abalina amabaluwa gammwe, gattako nammwe abeetaaga basala, abaagala fuulu n'abaagala haafu. Tulinawo amasomero 5 ng'amasomero 2 gagaba fuulu basala ojja nabikozesebwa, ng'amasomero 3 gagaba haafu basale. Nabwe kityo yenna eyeetaaga basala eri fuulu oba eri haafu, jangu ewakaliga ku Shanta Beauties World. Togenda ku UBC togenda kusobola kufunirawo ky'oyagala. Temwerabira omusomo gw'abakulu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu Luweero Kasana mu kisaawe Wagazi. Tugenda kuba tuwerekeddwako abayimbi nga Baby Rich, Chobe John Hiru, tulinawo Likado Muto, tulinawo abayimbi bangi ab'enjawulo abasazeewo okutuwerekerako. Mujje musome obukodyo obw'omukwana. Ate munnange sinze yabayigiriza okuyonka gwate lwaki era nze mba nnina okubayigiriza obukodyo obw'omukwano. Omwami wange omulungi Meditata Shanita mwenna abatumidde, abagambye nti mwebale kunkuuma bulungi nga ndi ku mulimu. Ye ogugwe gwa kunkuuma bulungi nga ndi ewaka, ogwammwe gwa kunkuuma obulungi nga ndi ku mulimu. Teweerabira Olusha M nti alina akayimba akapya bakayita namba 1. Genda okanoonyeeko muwagire omwana wattu. Temwerabira nti ate nze manager nezezo obwa manager njagala okuziryako. Ndowooza bannange watali kuwannaanya. Tugenderewo mu bbaluwa y'olunaku olwaleero. Mulongo oli otya munnange? Omanyi nze nkweyitira maama kubanga yeggwe amanyi ebizibu byaffe. Mulongo yeggwe amanyi ennaku yaffe.
wafuuka muzadde eri ffe abatalina bazadde, wafuuka wa luganda eri ffe ab'eŋŋanda be yeegaana, wafuuka maama ewatali bamaama. Mulongo, Omukama Katonda akutukuumire. Munnange mulongo, amannya bampita Aleni Sikiini. Njagadde okugabanako mu bumpimpi olugero lw'obulamu bwange. Mulongo, saagala kudda nnyo mu by'emabega kubanga biwanvu ate nga ne bwe mbinyumyako nkaaba. Naddala omuntu nga nze yakuzibwa single mother ate ayina taata nga maama ye taata ate era n'asigala nga ye maama. Munnange mulongo, obutakuddirayo mu misomo gyange, obutakuddirayo yonna gye mpise kubanga bibeera biwanvu. Kantandikire wano mulongo, ensi we mmanyidde. Munnange mulongo, okuva obuto nalina ekitone ky'okuyimba era nga nnina abayimbi be nneegomba nga ŋŋamba nti lunaku lumu nange ndibeerako nga bo. Naye mulongo, guruupu ze twabeerangamu munnange nga nze nnyoomebwa ng'era nnangibwa obutamanya kuyimba. Oba osanga abaakiŋŋambanga maama mulongo baalinga batuufu kubanga ekituufu nange nali nkiraba nti bansinga okuyimba. Naye ebya Mukama nga bwe biri obuzibu maama mulongo. Maama mulongo, natandiikiriza mpola okukuba freestyle zange ne nnyongerezaako okulya akakoolo mu bufunze. Omuziki oba endongo si ye yantunda ennyo era si ye yaleetera abantu okundaba, naye nayagala mulongo nkolereko ekintu ekyenjawulo ennyo ku muziki gwange okulaba nga abantu mbabbako attention. Ekintu kye nasalawo okutambuliza ku ndongo yange yali teyina magulu, kwali kulya nkoola, yali neeyisa n'okutambulira ku sayidi y'abantu nga nziramu ebibuuzo mu ngeri ewa abantu ekitiibwa era nga ndaga nti ndi ku ludda olunyigirizibwa. Mulongo, kino kyampeesa nnyo ettutumu. Mulongo, bookings zeeyongera. Mulongo, abantu baatandika okunjagala. Mulongo, obulamu bwatandika okukyuka wadde nga tebwakyuka nnyo. Munnange maama mulongo, olunaku lwali lwakubiri ndujjukira ng'eggulu akawungeezi ebintu we byakyukira ddala mu bulamu bwange. Munnange mulongo, waliwo muyimbi munnange yalina show ye, nensalawo okugenda we bakolera rehearsal, nenkyankalanya rehearsals ze. Bambi n'ava mu mbeera omuyimbi oyo bamuyita Palaso, nannumba nankuba oba osanga Palaso teyali mutuufu, naye nange kye nali nkoze eky'okumutaataaganya ng'ali ku sseeti saali mutuufu kubanga maama mulongo, mu ndongo waliwo kye tuyita omuzimu gw'endongo oba ettamiiro ly'endongo. Omuyimbi bw'akwata microphone abeera tayagala yadde ekiyenje kisale mu maaso ge kubanga kiyinza omudaivatinga gattako okumudistractinga. Munnange mulongo, nga ŋŋenda abantu abo we baali bakolera rehearsal era okukkakkana nga bankubiddewo mpi. Mulongo, ensi yayimirira nange. Mulongo, ensi yanyolwa nange. Mulongo, ensi yanjagala. N'ekyavaamu nga promota omu ayitibwa Abitex ankubira essimu tutegeke ekivvulu mu nnaku 2 zokka kubanga n'oli yayinayo ekivvulu. Nange saagaana mulongo. Munnange mulongo, ekivvulu nze tekyammenya. Abalala gye bakaayana nti ebivvulu bimmenye simanya bulango simanya biki. Mulongo, ebyange byekolanga byokka. Mulongo, abaana bantambuliza ekivvulu. Mulongo, bannayuganda naddala abanyigirizibwa bantambuliza ekivvulu. Ekisooka mulongo, nali nkubiddwa. Ate nga bannayuganda bano abampagira
tebaagala bikolwa bya kutulugunya bantu. Mulongo nayisa mukka mu kisero era bwe twategeka ekivvulu ku Freedom City abantu bajja bulungi mu bungi nnyo. Mulongo maama yasanyuka n'azina okuzaala kujaagaana. Mwana wange tonswazizza, mwana wange nkuwadde omukisa, mwana wange ompadde essanyu, mwana wange nabakuza mu bugubi, mwana wange nabakuza mu kutoba, mwana wange tonswazizza. Mulongo oluvannyuma lw'ekivvulu ekyo, Mulongo sadda mabega. Mulongo emirimu gyatandika okuyiikanga n'egimu ngoba migobe. Mu kyalo nga nkolera obukadde 10, mu kibuga nga nkolera obukadde 8. Nasalawo nnyongeze ku ssente nga ndowooza nti booking zinaakendeera olw'okubanga nalina nnyingi ekimala, naye bookings zeeyongera bweyongezi nga buli lwe nninnyisa bookings nga n'abambuukinga beeyongera, nga buli we nnyongeza ebisale nga n'abambuukinga beeyongera. Mulongo nakola ssente. Mulongo abantu bampagira. Mulongo sirina promota gwe nasaza ssente. Mulongo buli eyampangisanga ng'ayagala okuddamu okumpangisa ate mu kifo ekirala kubanga Mulongo abantu bampagira. Mulongo nakola ssente. Munnange Mulongo ebintu byagenda bikyuka mpola mpola. Njagala buli omu ampulirize naye ate saagala njajinge. Amaanyi, ettutumu, obuganzi, essente nafuna bingi mu kaseera akatono nga nali sibyetegekedde ekyandeetera okulowooza nti kakati nsobola okulinnya mu bulago na ku mutwe ogwa buli omu omuli n'abantu abo abampagira abandeeta. Mulongo munnange naggulawo olutalo n'empalana ku bantu ba bulijjo bannayuganda abanyigirizibwa, naye ng'ekinneewuunyisa Mulongo abaawagiranga palaso nti wuttula eyembwa ate mu kaseera kano be bampaga okuvuma bannayuganda abanyigirizibwa. Mulongo wano nalowooza nti bano bonna mikwano gyange. Mulongo wano nalowooza nti bano bonna bawagizi bange. Mulongo nalowooza nti buli kyenkola buli omu akinyumirwa baabwe kyessamanya maama Mulongo. Mulongo nti baali bannwanyisa ntalo zaabwe. Teweerabira aba FBN herbalists ekanyanya ne kabalagala bakola ku ndwadde nga sinuses, sickle cells n'endwadde endala nnyingi. Oyasimula okuba emyasa egiteetaagisa genda ku FBN herbalists ekabalagala bakujjanjabe mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Munnange Mulongo ebintu byatandika okutambulira ddala obulungi. Mulongo nga ssente ze zinnoonya sinza zinoonya. Bannabyabufuzi abali ku ludda olwa gavumenti n'abatali ku ludda lwa gavumenti naye nga bakolera gavumenti okukkakkanya opposition. Mulongo baatandika okumpalaawala. Mulongo baatandika okumpagaawaga n'okutuuka okundowoozesa nti ndi munene nnyo okusinga obulamu bwa bannayuganda oba bannayuganda abanyigirizibwa. Mulongo maama nakola ebintu. Mulongo nalinnya ku mitwe gy'abantu. Mulongo nakkakkanya abantu. Mulongo bintu bingi ebyakolebwa wansi w'obukulembeze bw'ekibinja kyange. Ne Mulongo saamanya nti omuntu alina obuyinza bw'akwawulizaako ku buyinza abeera akuwadde kufa kubanga
yasobola okumanya bwe bamaintaininga obuyinza, naye ggwe gw'ayawulizzaako obwawuliza oyinza okulowooza nti oli w'amaanyi osinga n'oyo akwawulizzaako ku buyinza, n'okola naye kennyini ng'omuntu by'atasobola kukola, oba naye kennyini ng'omuntu by'atasobola kukola. Maama mulongo ng'abituma ggwe, maama mulongo nakola ebintu. Mulongo ebyo byonna nga bitambula, waliwo omuntu gwe nnali njagala ennyo mulongo, gwe nnali mpagira ennyo era abantu nga bampagira lwakubanga nnali nfaananye nga ye. Naye mulongo omuntu oyo olw'okuba yali mu byabufuzi nga yakankanya gavumenti yalowooza nti efunye nze nsobola okumukkakkanya. Naye mulongo ndi musiru nnyo obutasobola kukizuula nti naye bano abalina essente, mulongo balina emmundu, mulongo balina obuyinza, mulongo balina amagye, balema okukkakkanya omuntu oyo ate ne baleeta nze nti mukkakkanye. Kye nategeera oluvannyuma maama mulongo, baali bampadde muguwa gwesaanyaawo, baali bampadde muguwa gwa kwetuga, tuuke ne ku kiseera nga nkubye enduulu nga tewaliwo ajaanikula maama mulongo. Maama mulongo ebintu byatandika okucyankalanira ddala mu mwezi ogwa Novemba, bwe natta omuvubuka mu butali bugenderevu gwe bayita Jolomu weewaawo yayagalanga mukazi wange. Naye newankubadde Jolomu yeebaka ku mukazi wange, maama mulongo okufa si kyekyali kimugwana, era njagala okukutegeezaako nti nakikola mu ngeri etaali ya bugenderevu, wabula okufa kwa Jolamu teyalibadde ensonga, naye ebyaddirira mu kufa kwa Jolamu nga tututta omulambo gwa Jolamu e Rubaga, ate nga tubanja abasawo maama mulongo bamujjanjaba era ne tubasuubiza bw'atawona tugenda kubakuba tubatte, naye nga ekituufu twali tukimanyi mulongo, ti mu ddwaliro twatwalayo mulambo. Maama mulongo twakuba abasawo, maama mulongo twakola effujjo, naye ebyo byonna twabikola okubuzaabuza ekyali kikoleddwa ku Fangoni, amawulire gafuuke nti Alien Skin akubye abasawo so si yasse omuntu. Maama mulongo bantwala e Luzira ne mbeerayo wiikisi 2 nnamba, era ku kkooti ey'okubiri maama mulongo kwe banteera, naye saamanya nti olwava mu kkomera nakomawo obulamu bwange bumaze okwonooneka, abasajja nga banfunyeeko ekizigiro kwe basobola okuntaayiriza ekifaanana ekya Zoze Kamiliyoni eky'okutta Kalamagi, nga basobola okuntaayirizaawo maama mulongo okunkozesa ensobi endala nnyingi nnyo, olw'okuba nti baalina omusango gw'okutta omuntu olwedde gwe baali bategedde maama mulongo, nga mu butuufu si kyangu maama mulongo ekyokuba simattuka. Mulongo ebintu byatandika okukalubira ddala. Maama mulongo olwava mu kkomera natandika okwetumanga mu missoni nabo kennyini ze batantumye, omuli okugenda ku kitebe kya National Unity Platform n'enkolawo effujjo, omuli okusanga abantu bemmanyi abatakolagana na gavumenti ne mbakolako effujjo. Mulongo bino byonna nabikolanga kwetona maganzi. Jjukira baali bamaze okunteekako ekizigiro oba ekintu ekiwunyanga empuuta nga buli we ŋŋenda nti ekyumako nti watta omuntu. Mulongo obulamu bukalubidde ddala. Maama mulongo mu bivvulu by'enkuuka oba mu bivvulu ebyamalako omwaka omuli enkuuka n'ewalala, maama mulongo twakola effujjo. Maama mulongo ng'amaanyi gatwewalaawala,
maama mulongo ne ntuuka n'okutwala omuggo gw'abacwezi mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Maama mulongo ne nkasukya mu muliro mu bantu maama mulongo munsonyiweko katono, ndowooza omulungi Medi taata Shanita alabika njogeddeko bannange. Maama mulongo twakola effujjo mu bivvulu 301 ebimalako omwaka. Maama mulongo twakasukira abantu omuliro mu nkuuka. Maama mulongo twatuga abantu mu bivvulu eby'enjawulo. Era maama mulongo bangi abaliko obulemu nga baabujja ku ffe. Maama mulongo bangi abaafa ku olwo nga baafa lwakuba ffe. Maama mulongo omuntu akuwa obuyinza aba akuwadde kiso kwesaanyaawo. Omuntu akuwa amaanyi, omuntu akuleka okola effujjo aba akuwadde kiso kwesaanyaawo. Bino byonna nzize nga mbikola maama mulongo nga mmanyi nti nkolera ekibiina kyange ekirungi NRM, nga mmanyi nti nkolera nnakyemalira wange omulungi Museveni. Naye maama mulongo buli kye nakolanga nga nkiteeka ku kamera kyasigala nga ku likodi era baakikozesa kati kye baagala okukozesa okunsaanyaawo, so nga nze nakiteekanga ku kamera kubaddiza bujulizi nti bannange eri omulimu ngutambuza kye ssaamanya nti kye kigenda okunsaanyaawo maama mulongo. Maama mulongo effujjo lye twakola ku 31 teryatumalira ne ku ngalumu maama mulongo effujjo lyerimu twalizza lwakuba ku mulundi guno maama mulongo twagwa ku ngeeriko omwana. Maama mulongo ebiseera ebisinga omuntu ekyamuzaala kisobola okumutta, oba ekigaali ekikuleese kisobola okuzzaayo. Era nkuutira abavubuka bannange, bw'oyita mu kkuba amagenda toliyitamu madda, oyinza obutalisimatuka. Ku palaso kwe najja amaanyi, ku palaso kwe najja amasannyalaze, naye ng'ennaku z'omwezi 2 kuba effujjo nali mukolako nga lumu. Ennaku z'omwezi 2, omwezi guno gwennyini gwe tulimu n'omwaka guno gwennyini gwe tulimu, palaso mulongo yakima amaanyi ge. Mulongo nali mmanyi ndi w'amaanyi, mulongo nali ndowooza ndi wa kitalo nnyo, naye mulongo nalaba eggaali nali ndowooza nti nnina eggaali. Mulongo nalaba omulangaatira gw'omusajja nga gujjidde mu kijaketi ekya guliini nga gukutte ennyondo n'ejjambiya n'ensuuluulu. Mulongo ne ndaba ng'emmotoka zange ziyonoonebwa. Mulongo ne ndaba ng'abaana bange bakubwa. Mulongo ne ndaba ng'ennyumba yange ekoonebwa. Mulongo saasigaza kyakusalawo wadde nga ndi boosimaani. Nasalawo okuyita poliisi ennyambe, naye ne poliisi teyatuuka. Mulongo ebintu byeyongera okwonooneka okuva ku lunaku olwo. Mulongo ensi yayongera okunfundirira. Mulongo fayiro ku fayiro yazuukuka. Mulongo musango ku musango gwazuukuka. Mulongo ensinga zinnyo, naye ensi enfundiridde enfaananidde akatuli k'empiso. Gwe yasibye nga ggwe ennamba emu busobola okugwa, nga ye ggwe ennamba 0 nga wagudde dda. Obwazibye ng'ensinga zinga buli wamu osobola okwetaayizaawo. Mulongo busobola okuziba ng'ensi ekufundiridde teyenkana yadde omuzigo gw'ennyumba. Mulongo amaanyi ge bampa nkola effujjo ku bantu mbasaanyeewo, saamanya nti ge maanyi ge gamu agagenda okusaanyaawo nze. Mulongo sikyalina wa kutambulira, mulongo sikyalina wa kulaga. Mulongo abantu mbatya kubanga mulongo benkoseeko effujjo ne benzitidde abaana baabwe ne bannemalizza abaana
abantu baabwe be bangi. Ne Mulongo mbadde nkusaba mpite wano ku Star FM 87.5 program Ekkooti y'Amaka gwe nga w'oli maama waffe abatalina bazadde era nga bw'oli omujunyuzi w'abatalinaako bujunyuzi. Mulongo mbadde nkusaba oŋŋambire abantu bansonyiwe. Mulongo mbadde nkusaba onneetondereko ku bantu. Mulongo kiyinza okubeera ekizibu ennyo maama Mulongo abantu okunsonyiwa kubanga nange bye nakola bye bingi naye essaawa eno nninganga kitengejja. Sirina wengwa, sirina nnwanira, sirina mpolereza. Be nalowooza nti banjagala, be nalowooza nti mikwano gyange, nakizuula leeti maama Mulongo nti baali balabe bange, baali bankozesa bukozesa okulwana entalo zaabwe. Mulongo saamanya ti abantu be nakuba omugongo be baali banjagalira ddala kubanga banjagalira obwemage, banjagala nga tebalina kintu kyonna kye bansuubiramu. Mulongo ne mbakuba omugongo ne sikoma kubakuba mugongo, ne mbavumanga ne mbakkakkanyanga n'omukulembeze waabwe. Kumbe nali nkozesebwa bukozesebwa. Oluvannyuma lw'okukozesebwa maama Mulongo nasuuliddwa ng'akapiira kagali mpitawa. Ndiwo ku lwange nsiiba mu nnyumba nti okufuluma, buli omu namunyiiza dda maama Mulongo, buli omu aninako ensonga maama Mulongo. Ne bayimbi bannange bennyini maama Mulongo tebanjagala kubanga najja n'amaanyi mangi mu kaseera katono ne mbalyako ebifo. N'abo abeefuula nga abanjagala ntegedde mu kiseera kino wendi mu kusoomoozebwa nti bulijjo tebanjagala kubanga ne benkubira amasimu gaabwe mwana wattu tebagakwata. Naye nga luli be bampaganga nti wuttula eyimbwa. Ndabula abavubuka bannange tokyukiranga omuntu akwagala okusanyusa akukozesa. Abavubuka mbakuutira tokyukiranga omuntu akwagala okusanyusa akukozesa obukozesa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.